بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بنانجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارا مسيزة era mwebale kuweereza. Tusaba Allah tabaraka wa taala akkirize emirimu gyaffe, era Allah waffe tumusaba jalla jalaluhu alongoose ebyo ebiri mu bifuba byaffe, okola kwaffe tubeere nga tunoonya Allah yaba tusiima. Banange tulina okukimanya ffenna nti ebibala ebiva mu kukola kw'omuntu kw'omwana Adamu ng'alina emirimu gy'akoze, ebibala ebikivaamu Allah tabaraka wa taala kukkiriza kukola kwe. Omuntu yenna buli lwakola omulimu Allah n'agukkiriza, eyo yebeera entikko y'omulimu gw'omwana Adamu, kubanga kiba kitegeeza nti Allah tabaraka wa taala ajja kumuwa empeera. Naye kizibu kya Allah kukkiriza mulimu gwo ng'okukola kw'omulimu tekukwatagana na nniya. Ekitegeeza ekyo ki? Nti okola omulimu Allah gwe yakulagira okole, oba nnabbi gwe yakulagira okole, naye ate ng'enniya toteeba ekyo, tonoonya ekyo nti kankole omulimu gundi olw'okuba mulagire Allah nsiime, wabula omulimu gw'okola mulagire, naye ate enniya enoonya kirala. Kati bannange tulina okukimanya nti kitwetaagisa nnyo okunoonya okusiimya Allah waffe tabaraka wa taala mu byonna, era ekimu ku biraga shujaa oba shajaa nga bwe kyatulwa ku biraga obuzira bw'omuntu mu kukola emirimu gy'eddiini kwe kukola ng'anoonya Allah we tabaraka wa taala kumusiima. Kuba tuwangaalira mu kisaawe ky'okukola emirimu bannange ng'abantu bakola emirimu nga banoonya birala. Omuntu akola omulimu ng'anoonya kitiibwa, omulala akola omulimu ng'anoonya kuwulirwa, omulala akola ng'ayagala kwogerwako, omulala akola ng'anoonya kusanyusa gundi. Naye obuzira bw'omusiraamu mu kukola emirimu buli mu kuleka ebyo byonna n'agamba nti nze nkola Allah kunsiima. Oyo nno bw'atyo aba musajja wa maanyi, aba mukyala wa maanyi. Tusaba Allah tabaraka wa taala atussemu abo. Banange sirisira yaffe yazzeemu, sirisira yaffe ey'okwogera ku bizibu bya umma yazzeemu. Twayimiriramu akaseera, si lwakuba nti twali tukivuddeko, wabula waaliwo awo ebyaliwo, mwalimu okutuukirirwa abakadde baffe naye abasajja b'obuvunaanyizibwa mu ddiini yaffe naki, oba oli awo nga balaba nti twalirinzeemu oba twalisiriikiriza olw'ebyo byali byetaagisa okulongooka, oba bo bye baalaba nti basobola okubikwatako ne babirongoosa. Ffe bwe tuba twogera bannange ku bintu ebikwatagana ne umma, tulinganga abasoba kwegamba, tulinganga bolaba akasaale, yani nga bolaba ekipande kibeerawo. Tugeze ogenze mu paaka, oyagala kugenda Masaka, kati abasajja bano ab'emmotoka bateekako akapande nti abagenda ekaliisizo bateeka ku mmotoka nga tekikwetaagisa na kubuuza zeekaliisizo. Abamu bawandiikirako ddala ne ssente nti omutwalo gumu okutuuka ekaliisizo. Kakati gwe bw'ojja ayagala ogenda ekaliisizo ng'olinnyanga, totawaana na kubuuza kubanga baakuteereddewo akapande. Kakati abantu aboogera ku bintu ebibeera mu society oba ku bintu ebibeera mu kitundu, ebyo ebibeera bitoogeddwako, bo babeera basongawo nti bannange wano waliwo kino, ogwabe nga guwedde. Kati abo ababeera beetaaga okulongooka kw'ekintu ekyo
nga batunula nti omusajja kiyagamba weekiri bo nga balongoosa. Bwe babeera nga tebaagadde kulongoosa, ekyo ne kisigalawo, tekifuula ono aba yayogera nti yali mukyamu. Ekikulu ennyo kwetegereza nti gundi yagamba bw'ati, ddala bwe kityo bwe kiri kyaliwo. Kale no insha Allah ku nniya eyo kwe twogerera. Ekyokubiri, bwe tuba twogera ebigambo bino tuba bakakafu nti abantu bangi kumpi bonna bayinza obutabikkiriza mu kiseera ekisooka, naye ate ne tuba bakakafu nti gye bujja abantu bajja kugamba nti kale ekigambo kino gundi yakyogerako, kubanga bulijjo ekintu ekikyamu tekisobola kubeerawo bbanga lyonna. Amazima obulimba busobola okujja ne bwebikka ku mazima makulu, ne bubikkibwa ku mazima, nga muli muntu obulimba bw'alabanga amazima, naye ate obulimba obwo tebusobola kutuula ku mazima ebbanga lyonna, butuuka ekiseera ne buvaawo. Allah yagamba mu Qur'an, waqul jaa alhaqu wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa. Kakati baganda bange insha Allah taala, olwaleero kyenziza okubategeeza nga tuddamu sirisira ffe insha Allah taala, kwe kubasongera ku nukuta nga muhimun jiddan. Nukuta egamba nti obunafu bwa umma buli luddawa. Bwenjogera umma mba ntegeeza umma ya jamuiyatu ad-da'watu as-salafiyya. Obunafu bwa umma buluwa? Ekyange nga kiggwe. Ekyokubiri, bwe mba njogera ebigambo bino mba mukakafu nti waliwo abalina bye bajja okwogera, naye mba mbalaze nti wano weetaaga kulongoosa. Kakati bassebo okubajjukizaamu akatono, umma yaffe eno gye mulaba mu kusookera ddala nga kyejjeebewo, teyasooka kuba na bakulembeze batongole nti be bano, kubanga ebiseera ebyo twali wansi wa Uganda Muslim Supreme Council, yalinga museeka kakooza ebiseera ebyo. Kati ontandikidde emyaka gya kumpikaawo. Kakati oluvannyuma bakadde baffe bateekawo obukulembeze obwasooka mu mwaka gw'ekinaana balonda Seeka Kamoga, era tewaaliwo lukiiko lutongole wabula bamaseeka lwe lwalinga olukiiko. Olw'okubanga umma yali nfunda, bannange mulina okukimanya nti omuvubuka ng'ayina mukyala we omu n'akaana kaabwe kamu nga babeera na mukyalo, obwetaavu bwe babeera nabo, omusajja ono obuvunaanyizibwa babeera ayina mu maka ng'ayina mukyala we naye n'akaana kaabwe ka myezi 6, obuvunaanyizibwa ono bwabeera alina tebwenkana na buvunaanyizibwa bwa Kakande ayina amaka agalimu abantu abawere 16, tebwenkana n'omulundi n'ogumu. Kati umma yaffe ey'emyaka egyasooka egy'ekinaana yalimu ennamba y'abantu batono, n'emizikiti gyennyini nga mitono, n'ebyokukola byennyini nga si bingi. Kati omuntu nga kyangu kyakubeera seeka ate nga mukulembeze. Mu mbeera efaanana bw'etyo abooluganda, omulembe gwa Seeka Kamoga ogwo ogwa wakati wa 89 gwakoma mu 90 gyali emyaka nga 2. Seeka Kamoga n'agenda e Nairobi, ebyaliwo mbijjukira abooluganda ne balonda Seeka Kakeeto. Bwe balonda Seeka Kakeeto, olwo bakadde baffe baali basazeewo nga bakkiriziganyizza tulekeraawo okulwanira emizikiti, tuzimbe egyaffe. Emizikiti gyatandika okumerukawo ku musingi oguli ku manhaji ya Salafu mu Kampala ne bweru wa Kampala. Emizikiti ne gizimbwa
abantu umma ne yeeyongera, obuvunaanyizibwa ne bweyongera. Kyali kitegeeza nti omulembe gwa Seeka Kamoga ogwasooka umma nga bwe yali tugitwale ng'omuvubuka eyayina mukyala we naye n'akaana kaabwe. Kati ate emyaka ejaddako ng'emizikiti gizimbiddwa, abantu bangi bakkiririza mu umma, baleeta ensonga zaabwe, beetaaga kino, beetaaga kiri, beetaaga okuweebwa amagezi ku kino, beetaaga kino, beetaaga kiri. Naam, kati ekyo bwe kijja oluvannyuma lw'okujja kwa Seeka Kakeeto, bakadde baffe abakulembeze bagenda okulaba nga kitwetaagisa okwongera okutunuulira ensonga y'obukulembeze, emirimu gisobole okugonda ne services zisobole okutuuka ku bantu abakkiririza mu umma. Olwo bafoomingawo olukiiko olwali olw'amaanyi, era ne bakwata Seeka Kakeeto eyaliwo amiri ebiseera ebyo, ne bongerawo ofiisi ya amiri amaanyi. Era ndooza bannange mujjukira bulungi nnyo abaaliwo emyaka egyo, wakati w'omwaka gw'91 ku 96, nti obuvunaanyizibwa bwa amiri mu umma bwalabika nnyo emyaka egyo, kubanga bamaseeka baalaba nti kitwetaagisa okunyweza obukulembeze buno bubeerewo, nga senga bunaanywera amiri n'abeera mbifuba by'abantu nga mwali, ebinaabalagirwa bijja kuteekwa mu nkola. Ekyokubiri, tulina okunyweza olukiiko okusobola okwanguyiza amiri emirimu. Bannanga abasoma ku Buisiraamu n'ebitabo by'eddiini mukimanyi nti okuviira ddala mbulamu bwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, Nabbi yayinanga olukiiko lwakola nalwo emirimu, era amannya bagalambika gundi 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 gundi. Era Abubakar Siddiq radiyallahu anhu bwe yajja yaba n'olukiiko lwakola nalwo emirimu, ne Umar bw'atyo, ne Uthman, ne Ali, na bonna abaddako. Kiki ekiteesaawo olukiiko luno? Okusobola okuwaanyisiganya ebirowoozo, n'okusobola okulaba ewali ekituli, ono asobola okulaba ngalo tannaba kulabawo nsobi, oli n'agiraba, n'okusobola okuyambagana mu mirimu, amakulu nga waggulu waabwe eri amiri. Kaakati baganda bange, ofiisi ya amiri bweweebwa amaanyi n'olukiiko ne luteekwawo nga lw'amaanyi, mujjukira bulungi nnyo nti emirimu gyatambula. Kyetuliko kigamba nti obunafu bwa umma obuliwo olwaleero buli luddawa. Ekyaffe nga kiwedde, tetulina bingi. Kakati lwaki twogera liyahalika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina? Kakati oluvannyuma lwa byonna tuuka mwaka gwa 96, bamaseeka baffe babufuna obutakkaanya ku kigambo kya Seeka Kakeeto, bamuga nti sheekhe, kusinziira ku nsonga eno neeno obuvunaanyizibwa bukomyewo, tusobole okufuna omukulembeze omulala. Seeka Kakeeto n'agaana, ekyaddirira kwali kwawukanamu kwa umma, ne balonda Seeka Sekimpi. Kati olw'okuba nti baganda baffe baali bakimanyi nti amaanyi ga umma n'okutambula kwayo kuli mu lukiiko gye bayita executive, waggulu waabwe ngeri ya amiri. Bwe tugenda ku Market Street, balonda Sheikh Abdul Hakim Sekimpi nga amiri umma mu kiseera ekyo, ne bamulonderako olukiiko lwaliko abantu 11, ne lulangirirwa, ne tugenda ku Market Street, tutandika okukola emirimu. Allah agera okutandika mu mwaka ogw'98 batandika okukwata abasiraamu, bakutte bamaseeka, abalala bagizeeki. Kati ffe ebbanga lyonna tubeera banafu, ffe ebbanga lyonna tetuba b'amaanyi, naye amaanyi gaffe oluusi gabaawo ebbanga lye wamala nga ab'amaanyi tebaliiwo. Mu kaseera ako Seeka Sekimpi bw'akwatibwa, balonda Sheikh Ahmad Haruna Kasujja nga amiril umma. Kati bagenda okulonda Sheikh Ahmad Haruna Kasujja, abakulembeze kumpi bonna baali basibiddwa.
Sheikh Abdul Karim Sentamu nga musibe, Sheikh Sekimpi nga musibe, Sheikh Kibate nga musibe, Sheikh Yahaya teyaliwo, Sheikh Kirya nga musibe, Mustafa Bayiga nga musibe. Kati Sheikh Ahmad Haruna Kasujja nga asigaddewo n'abantu batono ku executive, okwali Ahmad Rubega, okwali Jamiru Kiddu, okwali Haji Masimbi, okwali Haji Mutebi, na bali executive ngesigaddeko abantu nga bataano. Mu kiseera ekyo twalina ekizibu nti umma yali efunye ekikangabwa kyali ky'amaanyi kumpi ekyokukwatibwa kw'abakulembeze bonna wamu n'abasomesa. Ekyo bwe kiggwa nti umma yalina ekizibu nga mu Kampala tetulinaamu muzikiti gonna munene gusobola kukuŋŋaanya abantu bawera 200 nga guli mikono gyaffe tetwagulina. E Nakasero waliwo Seeka Kakeeto, ku Ebiraamu awo tetwaliwo. Emizikiti emirala egyalimu nga Takuwa egyo gyalinga mushtaraku, amakulu nga mushtariku kwegamba nga gigatta gitabika abantu nga waliwo abali wansi wa Seeka Kakeeto n'abali wansi wa Seeka Sekimpi. Kati Seeka Kasujja kiyakola n'alaba nga tajja kusobola kukola mirimo yekka, kiyava atuulira ku district level n'alonda olukiiko olwa district. Olwo naffe kwe twajjira nezijanga omukulu wa ddaawa Babas Kyanzi ne bajjanga aba planning, bamuyita Ismaila Kigu najjanga district ya Amiri. Amakulu emirimu ne gitandika okutambulira mu bantu abo. Kye tuliko kigamba abooluganda nti obunafu obuli mu jamuiya olwaleero buli luddawa tebabalimba, nti ekireese obunafu mu umma bwe mulaba olwaleero nti weebuli olwakuba nti baganda baffe baasibwa. No, abantu bonna be mulaba baganda baffe abaasibwa ne bakadde baffe abaafa, kyaliwo ko ekiseera nga baganda baffe abo bonna mu umma nga tebalimu, naye ate umma nesigala nga y'amaanyi, wamu n'okuba nga waaliwo ebyali badde bigifuula ennafu, ng'okuba nti tetwalina muzikiti gw'amaanyi mu Kampala gwe tusobola kukuŋŋaanyiza abantu. Ekifo kye twalina mwe twakuŋŋaanyizanga abantu kyalinga kimu kyokka, Dalasa ya Sande. Ku Market Street we twasaaliranga ekyalinga ekitebe kyaffe nga tetukuŋŋaanya abantu bawera 50 mu swale ya jamaa, twasaazanga abantu 225. Naye wamu n'ekyo ummati yanafuwa kutuuka ku kimu. Kakati emirimu bwe gitambula, emirimu gyakolebwa, baganda baffe ne batuuka okuva mu kkomera ne basisinkana nga umma etambudde n'etuuka ne gye batagireka. Si kye kyokka, ng'ekoze ne bye baali batannabakola, ne basiima olukiiko olwateekwawo Seeka Kasujja olwali lwa disitulikiti y'e Kampala kwe twali ffe. Sheikh Sekimpi n'agamba nti okusinziira ku mirimu egikoleddwa olukiiko luno, tusiimye tuli bamativu nti baganda baffe bakoze, olukiiko olwo terugenda kuvaawo, leka tukwate olukiiko luno tuluwe ekifo kwe lunaabeeranga. Kye baakola ne bagaziya olukiiko olwa project and planning, ne bateeka waggulu waalwo alinga director mukadde waffe Mustafa Bayiga, ne balonda chairman nga ye Haji Mutebi. Olukiiko olwo olw'emirimu gye lwakola ne balugjayo ne baluteeka waggulu kumpi ku executive. Olukiiko olwo lwajjanga butereevu ku executive bwe lwabanga lulina kye lwagala okutuusa nga lusobola okuyita Amiri najja ne lumutikka ebirowoozo amakulu nti ekimu ku byakuuma umma mu biseera ebyo, wamu n'okubanga yali badde esuubirwa okubeera ennafu. Naam, mu biseera ebyo nti Seeka Kasujja yalaba nti kyetaagisa okuteekawo abantu abajja okusigala nga batambuza emirimu egyatambuzibwanga baganda baffe abaasibwa. Baganda baffe bagende okudda nga umma etambula, kubanga bannange mwina okukimanya nti obusiraamu buno tugeze tubadde tulina imaamu waffe n'alwala. Buli imaamu n'alwala ne tugaa nti imaamu mulwadde bannange, imaamu mulwadde bannange.
ne tutafuna muntu agenda kugira nga asaaza abasiraamu eswala zaabwe eza jamaa ne juma, kiba kitegeeza nti imaamu aligenda okudda ng'abantu tebakyasaala. Olwaleero kyekiriwo, olwaleero ekiriwo abooluganda, twafuna ekizibu mu mwaka gwa 2014 bakadde baffe bamaseeka baffe ne baawukana. Basheekhe Umaru Siddiqi Ndawula ne bakadde baffe abasigadde ne baawukana, ne bagenda gye bagenda, ne wajja Sheekhe Haruna Jemba nga yamiiri waabwe. Seeka Makamoga n'abamu ku baalaba nti akye amiiri ne basigala naye. Kati Allah n'agenda atugerera ekizibu, ne bajja batuttira baganda baffe ab'omugaso, kubanga bw'okwata abayiga n'omutta, y'omu ku basajja abaatambulirwankako umma, n'okwata kirya n'omutta, n'okwata kigundu n'omutta, n'okwata kamoga n'osiba, n'okwata muruta n'osiba, kiba kitegeeza nti umma obeera ng'agitemiika amagulu. Naye ate tetugamba nti mu jamuiyatu dawatu asalafiya nti mwalimu bahiga yekka nga yasobola okukola emirimu bahiga gye yali akola, eriyo abasiraamu abalala bangi abasobola okukola mu kifo ekyo. Wakadhalika n'ebifo ebisigadde ekyali badde kikolwa ki nti oluvannyuma nga kiri afudde, bahiga afudde, gundi afudde, kunoonya muntu ajje abadde mu kifo ky'abahiga abeere nga bahiga wabadde atuula, gundi ajje atuulewo, gundi umma etambule. Umma bwetyo bwebeera, egundi yonna bwetyo bwebeera. Naam, olwaleero abooluganda ekiriwo, jamuiyatu adawatu asalafiya eyina omukulembeze amiiri waayo Ahmad Haruna Kasujja, eyina executive yaayo. Executive eriko baganda baffe nga Sheikh Miradu Karuma, eriko Ishaqa Uthmani Mayanja Abuja Wahara, eriko Ibrahimu Ali Chobe, eriko Habibu Abdallah Habibu Marijani, eriko Mustafa Masaka, eriko Ayubu Nyende. Bebo kakati olwaleero bw'olaba umma nga bwetambula, toyinza kukkiriza nti abo mwebali. Ffe twakolanga emirimu gya umma nga ku ffenna abaakolanga tekuli alina diguli, naye abasajja bonna abali ku executive, bamaseeka, era basajja bayivu, era basajja basomesa. Naye lwaki tekoze mirimo gyakolwa ffe abaali batalina kye tulina? Ensonga eri emu abooluganda, nti umma yaffe yamaamirwa, yatuulirwa. Amiiri Seeka Ahmad Haruna Kasujja yatuulirwa, executive yennyini yatuulirwa. Teri mustaqilla, teyeetongodde ng'enkiiko ezizze nga zibaawo. Nedda, mufune faida eno. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu jara baina wa baina Uthman al-hiwar, bajja ne bakubaganya ebirowoozo ku nsonga za umma. Bino ebizumu umma tebisoose kubaawo, byabaawo dda. Naye abasajja abaayinanga emitima emirungi, abalumirirwa umma baayogeranga. Kati ffe twafuna ekizibu nti omuntu avaayo okwogeranga Kakande ye mubi eri umma, naye ate omuntu asirika umma nesigala mu matiga ye mulungi inda ayuni nnaasi. Kati mushkila, kati Ali radiyallahu anhu bw'amala okulaba obuzibu obuli mu umma, yajja ewa Uthman ne boogera ensonga zaali nnyingi. Mu nsonga ze baakoonako, bakoona ku kigambo kya Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, nga Ali agamba Uthman nti abantu beemulugunya, nti munnange, nti obukulembeze bwa busiraamu bujjudde mu Banu Umayya, kubanga Uthman mwe yali ava.
kakati bwe bakona ku kya Muawiya Uthman kyava agamba Ali radiyallahu anhu alam ta'lamu anna Umara walla Muawiya tiwala ahdihi wa khilafatihi fahal ulamu in ana wallaituhu bwatu yamugamba Uthman yamugamba nti boogera ku Muawiya nti simanyi namulonda ne muwe ekifo ne Ali tokimanyi nti Muawiya gora boyo ebbanga lyonna Umar yamalanga mukulembeze naam ebbanga Muawiya yalimala mu kubanga Umar yalonda Muawiya namuteeka Sham nga yamiri wabi emyaka gyonna 10 egya Umar Muawiya agimala mukulembeze kati Uthman agamba Ali nti falima ulam in ana walaitu kati waki nenyezebwa olw'okulonda Muawiya Ali kyava mugamba alam ta'lamu anna Muawiya kana akhwafu min Umara min yarfa'i Uthman kitufu Umaru yali yalonda Muawiya naye tokimanyi nti Muawiya mu bantu bonna ye yali asinga okutya Umaru ng'amusaamu ekitiibwa ng'amutya n'okusinga omuddu we gwe bayitanga yarfa'u amakulu nti Uthman Muawiya yali awa nnyo Umaru ekitiibwa nga tasobola kukola kintu kyonna nga Umaru nga tategeeza ku Umaru amakulu ng'amusaamu ekitiibwa kati Ali bw'agamba Uthman ekigambo ekyo Uthman kyava amugamba nti naam nkimanyi yali amusaamu ekitiibwa kati Ali kyava amugamba faha huwa dha yaqta'u al-umura dunaka wa anta la tanha kati munnango kiraba nti Muawiya ayina ebintu byasalawo dunaka amakulu ebyali badde bisalwawo nakisalawo wa anta la tanhahu nawe notamuziiza kuyingira mu mirimo gyongamiri amakulu nti Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yakirabanga senga omukulembeze abaawo wali bwamala okubanga wali kakati ate ng'omukulembeze ono takyasalawo nga talina maanyi gasalawo ng'asalawo mulala Ali yakirabanga ekyebeera nnakusu nnene mu umma era ekikolwa ekyo kyemulaba abooluganda Uthman bwe kimala okumugambibwa radiyallahu anhu yaddayo n'akisalira amagezi tiyakireka yakinogera eddagala naam bino abawali mudde mu bisome bannange bino ebintu biri mbitabo omuntu yenna nga kasita bakwasa obuvunaanyizibwa olaba abasajja abakufaawo kasita balonda mmemba wa parliament kyasooka okukola kukwata constitution n'agisoma naye omuntu yenna kasita ofuna obuvunaanyizibwa kyembasaba abooluganda ky'olina okusooka okukola kwata ebitabo ebikwatagana ku bukulembeze bakita nidhamul idaari obikwata ebitabo obisome kijja kukuyamba kinene nnyo kutegera kikyoteekeddwa okukola ekinafuyiza umma yaffe okutuuka ku kino umma yaffe yamaamirwa amiri gwe mulaba Haruna Kasujja ne executive erikaaba walimu abayivu okuli Miradu Karuma okuli Habib Abdallah okuli Habibu Marijani okuli Ishaqa Mayanja okuli Ibrahimu Chobe abasajja abo bakadde baffe baamaamirwa nga baamaamirwa omuntu omu Secretary General Ayubu Nyende yamaamira executive ya Jamuiya n'amiri n'amumaamiriramu ekyo kyaviirako ba members abamu okubanga tebakyajja na kutuula mu lukiiko nga bagamba nti ne bwe tusalawo ekintu tekikola ekyoyo munnaffe kyekigenda mu maaso obwo bukendeevu bw'amaanyi kubanga amaanyi ga umma eno yonna gye gavudde nga mwamiiri kubanga ayina ekigambo ekisembayo gavudde mu kubanga executive eyina amaanyi ng'eteesa bakubaganya ebirowoozo naye olwaleero Ayubu Nyende ayina ebintu byasalawo nga n'amiri tabimanyi nga ne executive tebimanyi n'akisalawo ng'omuntu njabbawo ensonga bbiri ku executive njabbawo ensonga emu ne ku amiri mbawo ensonga emu ku nnyingi ze mmanyi
ku kigambo kya Amiri naliyo Ayubu Nyende atuuza olukiiko awo ennakasero olw'abannamawulire lwali lwakutaano ng'ayogera ku bintu bya Supreme Council nga bagenda ogitwala mu kooti n'ebirala. Bwe baayita Amiri Kasujja okwogera yakiraga lwatu nti ekyo ekintu takimanyiiko nga Amiri mwaliwo abasiraamu era n'agamba nti ensonga enkulu ezikwatagana ku umma eziri sensitive bwezitu zeetaaga okusooka okumala okutuulwako zisalwewo nga Amiri ategedde ne executive ng'ematidde. Ekyo kyaliwo mukijjukira. Era nayingirako mu ofiisi kwolwo nga Amiri yeemulugunya naga nti umma bwetyo si bweyina okutambula. Musalawo muti ensonga ennene bwetyo nga sirina kye mmanyi ng'omukulembeze wammwe. Ekyo kimu nti Amiri takyayina maanyi. Bino ebigambo mbyogera olwaleero naye abalina obulumi bwa umma mujja kutegeera obutuufu bwabyo. Ekyokubiri, Siraaju Kifampa mukimanyi mwenna ebbanga lyonna ye mwogezi wa Jam'iyatu ad-Da'watu as-Salafiyya ne Seekambaziira. Era amawulire gonna agabadde nga geetaaga okufunibwa mu umma naddala nga tuli mu biseera ebyakanaayo kyani oyo omuvubuka Siraaju Kifampa Allah musiime abadde mpagiruwaga nnyo. Kayihura bw'amala okufa abantu bangi baavayo ne boogera, bonna baayogera. Nabadde ndi ku Facebook neefuna ebigambo bya Seekamuzaata byali bingi, n'abalala baayogera. Siraaju Kifampa yatuuza olukiiko lw'abannamawulire ng'omwogezi wa Jam'iyya, kubanga si gwe mulundi ogusoose okukikola. Ng'omwogezi wa Jam'iyya n'awaayo eddoboozi ng'omwogezi mu umma. Ebigambo byali biyonjo nnyo kuba Kifampa musajja muyivu, ate muvubuka mugezi, ate musajja asengeka ebigambo, muvubuka mutegeevu. Ne bw'oddayo olwaleero n'obibuuza temuliimu nnakusu yonna. Yasiibula Kayihura n'amulaga nti oyina by'otulekedde ng'abasiraamu bye tutamanyi nti ojja kusobola okudda obirongoosa. N'ayaniriza omuduumizi wa poliisi omupya n'amusamaale bekwata kkubo lya Kayihura n'asiibula olukiiko. Bwe wayita ennaku amawulire ga bukedde gafuluma nti omwogezi w'ennakasero Siraaju Kifampa yayimiriziddwa. Ne baleeta komenti ya Ayubu Nyende mugo ng'eraga nti Siraaju Kifampa abadde ng'ayina ebintu byakola information nga bagyekangira mu mawulire oba ku muzindaalo, wamu n'okubanga abadde akimanyi nti ye mwogezi. N'agamba nti executive kyavudde esalawo ayimirizibwe. Ejjuma yaddako Seekamiraadu Kaaruuma n'ayimirira ku muzikiti ennakasero n'agamba nti ye tewali lukiiko lwonna lwe yali atuddemu nga mmemba w'executive nga lulaga nti Siraaju Kifampa yayimiriziddwa. Era si kyekyokka ye gwakyamanyi ng'omwogezi wa umma. N'agamba Sheekhe nti oyo eyamuyimiriza akikoze ng'omuntu. Ayubu Nyende agamba nti executive yamuyimiriza. Miraadu Kaaruuma aliko executive agamba tabimanyi tannabiwulirako, eyamuyimiriza akikoze ng'omuntu. Kitegeeza ki? Nti Ayubu Nyende alina ensonga z'asalawo ng'omuntu. N'Amiri yennyini n'azeekangira ku muzindaalo, ne banne bennyini ku executive ne bazeekangira mu kuzindaalo oba mawulire. Eyo umma bwetyo si bwe badde ng'etambula. N'olwekyo insha Allahu Ta'ala sirisira yaffe ng'ekyagenda mu maaso tugenda kutunuulira obunafu bwa umma buli luddawa. Epoyinti esooka gye mbawadde nti Amiri waffe gwe mumanyi gwe mwawerya Seekamanda Haruna Kasujja yamaamirwa. Executive yennyini yamaamirwa. N'abamu ku bammemba tebakyajja. Ekyo nno kyekyawadde bano baganda baffe baluwalusewo amaanyi bwe balabye nga kati umma bwetyo bweri nga buli muntu asobola okwefunza kyefunzizza nabo okukwata ekkubo insha Allahu Ta'ala bakutte. Tukyagenda mu maaso ne sirisira yazzeemu nti tusaba insha Allahu Ta'ala Amiri wa Ahmad Haruna Kasujja obuvunaanyizibwa bwa umma buli mu nsingo yo. Ekifo kya Secretary General mu Jam'iyya okuva edda
okuva edda kimanyiddwa ebyo kiteekeddwa okukola tekibangako mu jamuiyatu da'watu salafiya kuba na sekretary general w'amaanyi munene kusinga executive kusinga amiri nedda bwe twali tuve nakasero genda ku Market Street gwe balondanga secretary general yali Ahmad Alubega tabangako bwatu yali akimanyi nti waggulu mukama we yamiri ekyetaagisa okolwako ng'omuwandiisi executive ye mulagira nti kola bwe wayita akabanga ne balonda seeka kibaate nga secretary general w'executive bwe kityo bwe kyali balyoke baleeta Ayubu Nyende naye olwaleero ku mulembe gwa Ayubu Nyende kati yalaze nti waggulu teri amiri ya amiri executive yeye executive olwo umma enafuwa umma kasita obuvunaanyizibwa bwayo bubeera mu nsingo ya muntu omu ng'omubaka Muhammad akkako obubaka ayina olukiiko lwakola nalwo lwasooka okwebuuzaako Umar ibn Khattab ayina olukiiko Abubakar bwatu naye bwe tukeera enkye ne tubeera executive etalina kyekola etayogera esalirwawo omuntu omu n'etambulira ku ekyo okutuusa nga n'abamu ku bamemba b'executive waliwo abawulirwa nga bagamba nti omusajja Ayubu Nyende mugezi oyo omusajja mugezi ekiseera bwe kituuka ne mutandika okutegeera bwe muti abooluganda nti amagezi ga umma yonna gali ku mutwe gwa muntu omu eno umma mugikutte musimye ekinnya efuuti ezitamanyiddwa buwanvu bwazo mugisuddemu tekibangayo eno umma kubanga etambulira ku bwongo bwa muntu omu eno umma yali ebaddeko ne bamaseeka bafawunda bamuasisuna baayo naye wallahi tebeemaliriranga bamaseeka abo ba Abdulkarimu Sentamu Basekimpi Bakirya Ahmad Alubega abo bonna abasajja abafawundazi ba umma eno kyova olabanga bo bwe bambala okumanya nti omutwe ogw'omuntu omu teguyinza kutambuza umma ne ba Ayubu Nyende bafuna omukisa abajjojjuzi umma ne basembezebwa basavinge umma niwo olwalira ekizibu ekiri mu umma kati umma eri ku mutwe gwa muntu omu amiri takyaliwo aliwo kifaananyi executive eriwo kifaananyi ekyo kyekizimu ku bizibu ebinene insha Allahu taala ebiri mu umma omulundi ogujja ndeeta ekizibu ekira insha Allahu taala kusirisira yaffe gye twagamba nti erimu enjogera 10 naye twazongeddeko ziyinza okutuuka mu 20 insha Allahu taala jazakumullahu khaira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh